Ssenkaggale w'ekibiina ekya Democratic Party Nobert Mao avuddeyo olunaku olwaleero n'ayogera ku ndooliito eziri mu kibiina ekya FDC. Ago n'amalala mangi ge tukuleetedde mu mawulire agabuutikidde tovaawo. Kwaniriza nate mu mawulire gaffe agabuutikidde ogakutuusaako nze Rose Kigongo Semwanga. Franco Magambo ng'abadde atemera mu gy'obukulungaana nga wa LDU abadde omutuuze ku kyalo Kabundi mu ggombolola y'e Mateete Rulo mu disitulikiti y'e Sembabule yafiiridde mu kiddaamu ky'amazzi gy'agenze okuwuga ebyembi n'alemererwa okuvaayo. Kigambwa nti Magambo zabadde ssanga 11 ez'akawungeezi n'akkirira ku luzzi n'asangayo omwana Sula Kakooza n'amutegeeza nga bw'agenda okuwuga wabula nti omwana yakomye kumulaba nga bbira teyazzeemu kumulabako kwegenda n'ategeeza ku batuuze. Kati yayambudde wali engoye n'azinkwasa najjamu ne sente mu nsawo n'azinkwasa nagamba kamala ogenda mpigemu. Abatuuze basuzeewo nga betuukiddewo ku makya ng'omulambo bagulabye naye nga gukyali mu mazzi nga balinda poliisi n'omusawo okujja okubakkiriza okuguggyayo n'okwekebejjebwa. Namwandu w'Amagambo Promise Kamusiime ategeeza nti bba yamulese waka n'agenda okulima bwe yakomyewo n'abuuza abaana kitaawe gy'ali ne bamutegeeza nga bwe yagenze Kabundi amawulire ge yazzeemu okufuna akawungeezi ng'amubikira nti bba afudde. Zawaabwe okuba n'avuddeyo waka n'agamba mugole siddamu kukumako wadde natambula naye nga ningenda kulima nange nimulekawo abaana kuva kulima n'atuuse ndaba okuza abaana bali taata wamwana nibangamba yagenze Kabundi sawa 10 niwo omwana yazze kubikira taata yakudde omulisa. Abooluganda lw'Amagambo n'abatuuze abalala boogedde ku ngeri gye bafunyeemu amawulire gano. Yazzaawo omukulu Mr. Kitaka n'amusiiba n'amugamba munnaye ngenda kukola kigenda kusinkana mama wange naye mama we yafa nawe ngenda musinkana mulabeko nakkirya n'omwana ku luzzi omwana amugamba nkwatira ku ngoye ntambula mukuboga ngenda mubyanze nemusanga wali ng'atatawa mwami Kitaka ng'ali mu mboozi era ng'ali mu kuzannya n'abantu abalala bali awo ng'era nampita n'okumpita n'agamba janguzi okubeba n'ekifaananyi enkyamawo n'ekubaaba ekifaananyi era olwamaze n'entambula nagenze okuba nga ndi erwamwenda bankubira amasimu bambuuza tati muganda waagudde mutogoyaga naye baaba sina bulungi maanyi ndi awo bwento naye ojja kundaba nti kale kati nengenda mirimo gyange ngenda okuwulira nti ate agudde mu babala. Akulira poliisi y'e Sembabule Ndawula David Wills akasiza okufa kw'Amagambo ng'okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Nga poliisi tukyanoonyereza kuba waliwo akaana akatugambye nti yabadde agenze okuvuba tukyanoonyereza oba yeesuddemu ayagala kufa kyetuliko nga poliisi. Nowa Kintu yakusakedde eggulu lino. Emboozi eyo y'abatuuze b'e Kabundi nga kiri mu disitulikiti y'e Sembabule bafunye enkyukwe wa LDU bw'agudde mu kiddaamu ky'amazzi n'afa nga kigambibwa nti abadde agenze kuwuga kyokka n'alemererwa okuvaayo. Kati katugende ku mboozi ya pulezidenti w'ekibiina ekya DP Nobert Mao asaasidde ab'ekibiina kya FDC olw'entalo ze balimu ensangi zino. Bino abyogeredde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde ku kitebe kya DP wano mu Kampala. Ebigenda maaso mu kibiina kya Forum for Democratic Change FDC mu bufunze bisanyudde Pulezidenti wa Democratic Party era Minisita w'ensonga za ssemateeka n'ensigaddamuzi Nobert Mao ono ategeezezza bannamawulire ku City Hall nga DP bwerudde mu ntalo ezigenda maaso mu FDC mu kiseera kino kyokka nti nabo baseka busesi n'okugiyeeya abasaasidde olw'omuntu ow'amaanyi gwe balowooza nti bafunye okuva mu DP ate okubafuukira akayinja mu ngatto. Akoze kyonna ekisoboka n'alaba nga tebisobola kusaanyawo DP kati n'asalawo okukyala ewalala. Katusabe nti banaasobola okumufulumya. Agamba ekisobola okutaasa FDC mu kiseera kino bwe bukugu okumalawo obutakkaanya kuba bali mu kigezo. Mao agamba nti ekitawaanya ebibiina ebisinga obungi kukukuta nga bakolagana ne gavumenti nga kati mwe muvudde entalo ezitabudde bano. Muve mu nkwe muve mu kukuta ne NRM ekiro. Mpulira abasajja bambala gomesi bambala hijabu mubaleme kubala oba weerimba.
Mao yenyamidde olw'abannabyabufuzi mu ggwanga abakyatambuza ebyobufuzi eby'obukyayi ng'agamba nti abakulembeze abasinga bayita mu DP kyokka bwe bagenda mu bibiina ebirala ate bafuuka ekirala. Nti enkolagana erina kubeera wakati wa bibiina byonna kubanga enkyukakyuka gye twagala mu Uganda erina kuba ya mirembe. Agamba tebagenda kukoowa kuzimba bavubuka nga ne ku Lwomukaga lwa Ssabbiiti eno baakusisinkana ab'ejjinja. Tugenda kuteeka essira mu kuzimba obukulembeze nga tubuzimbira ku kibiina ky'abavubuka ekya Uganda Young Democrats. Ku Lwomukaaga tugenda kusinziira ejjinja nga tujaguza ekifo omukulembeze wa UYD Ismail Kiria kyafunye kubanga yalondebwa okulembera abavubuka bonna mu Africa. Alabudde bannabyabufuzi abalimbalimba abantu nti tebasinkana bakulu mu kibiina kya NRM ng'agamba nti bwe banaayongera okumusimaasima ajja kuvaayo n'olukala lwa bannabyabufuzi abasinze okuganyulwa mu NRM. Naye nange atuula mu kabineti manyi bingi naye lwakuba mu Uganda abamanyi ebitono be boogera ennyo n'abamanyi bingi teboogera. Brenda Namale yakusakidde eggulire lino. Ate nga tuvuddeyo, minisita w'ekikula ky'abantu Betty Amongi asabye abakulira ekitongole kya NSSF okutandika okukola projects eziyamba bamufuna mpola. Abyogeredde ku mukolo ekittavu ky'abakozi kwe kirangiriridde amagoba ga bitundu 10 ku buli 100 nga kigenda okuwa bakasitoma ku nkomerero y'omwaka gw'ebyensimbi guno. Abakulira ekitongole ky'ekitavu ky'abakozi ki NSSF balangiridde amagoba ga bitundu 10 ku buli 100 agagenda okuweebwa bammemba baabwe ku nkomerero y'omwaka gw'ebyensimbi guno. Amagoba gano galangiriddwa minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija mu lukuŋŋaana lw'omulundi ogw'e11 olw'ekitavu ky'abakozi. Buli 100 bajja kukuwaako 10 amagoba 10 buli 100. Kasaija atenderezza ab'ekitavu ky'abakozi olw'amaanyi ge batadde mu nkulaakulana y'ekitavu wakati mu mayengo ge babaddemu. I'd also like to congratulate the NSSF board and the management for posting a remarkable performance on almost all the key performance indicators. Congratulations. Ekitavu ky'abakozi kyongedde ku nnyingiza yaakyo n'ebitundu 15 ku buli 100 nga bakuŋŋanya trillions 2 n'obuwumbi 2 okuva ku trillion 1 n'obuwumbi 9 ze baayingiza mu mwaka gw'ebyensimbi oguwedde. The rate I have just declared is 5.8% above the 10-year average, which means that the fund has once again delivered on its promise and surpassed it by almost 3.8%. Akulira NSSF Patrick Ayota alambuludde ku nteekateeka ze balina okwongeza ku nnyingiza y'ekitavu omwaka gwa 2035 gunaatuukira. We look at PPPs, public-private partnerships, housing, impactful projects that we even go to the communities because there are people in the communities skilled, trained, have nothing to do. They just need a little help and then begin saving for the fund. Minisita w'ekikula ky'abantu Betty Amongi asinzidde wano n'asaba ab'ekitavu ky'abakozi okutandika okulowooza okukolerera abantu abafuna empola projects ze basobola. Growth and development do not benefit from denying people a fair share of productivity gains our societies are generating, nor are economic transformation and innovation served by leaving the poor behind. Asabye abakozesa mu ggwanga okuwa abakozi baabwe contracts n'okubateerayo ensimbi mu kitavu ky'abakozi ng'etteeka eppya bwe liragira. Collection of contribution from members remains the single most fundamental foundation for money that should be invested in NSSF. Ayogedde ne ku nteekateeka y'okuwandiisa bannayuganda bankuba kyeyo wansi w'enkola eya voluntary saving. Then they will be able to save that money under NSSF, and when they come back, they'll have their saving. So I hope that chairman was very instrumental. Julius Kafuluma yakusakidde eggulire lino. Kulekayo nnyo mukuumulako katweyongereyo n'amawulire gaffe agabuutikidde.
Abalokole abeegattira mu kibiina ki National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches olwaleero batuuziza omulabirizi waabwe omuggya nga ye Bishop Moses Odongo. Bishop Odongo azze mu bigere bya Bishop Joshua Lwere nga yalondebwa ku ntandikwa ey'omwaka guno. Omukolo gubadde ku kisaawe e Kololo nga Pulezidenti Museveni yaabadde omugenyi omukulu. His Excellency the President, we all rise up banange tumukubire mu ngalo. Omukolo ogw'okukakasa n'okutuuza kalabalaba ow'enzikiriza y'abalokole mu ggwanga omuggya Moses Odongo gubadde ku kisaawe Kololo nga gwetabiddwako Pulezidenti Museveni ne mukyala we era Minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni. The outgoing General Overseer, we welcome you, Your Excellency, the President and Mama. Bwetabiddwako abasumba bangi ddala okuli n'abavudde mu ggwanga lya Amerika nga bano basabye Pulezidenti bamwongere ekitiibwa kya Reveranda Alright Bwenga Reverend President Yoweri Kaguta Museveni olw'eddembe ly'okusinza lye yawa bannayuganda ne beeyama n'okkomawo kuno okusiga ensimbi mu bintu eby'enjawulo. It's your distinctive years of leadership that have given you the experience and the heart for the continent, and above all, for the children of Uganda. Abadde kalabalaba w'enzikiriza z'abalokole, Bishop Joshua Lwere abuulidde Pulezidenti omusingi ekkanisa z'abalokole kwe zizimbiddwa era n'amukakasa nti wadde nga zirimu ebiwayi eby'enjawulo bakwatagana mu mbeera yonna. I want to start by clearing the air about that. Some people think we are disjointed, but we work together. We may be structured in different umbrellas, but we are still friends and we work together. Lwere asabye Pulezidenti okuwa abalokole ettaka balikolereko ekijjukizo ku mulembe gwe era n'amusaba buli mulabirizi w'abalokole mu kitiibwa ky'abapentekooti aweebwe emmotoka nga bw'azaakola ku b'amadiini amalala. We ask that Your Excellency will consider this as a major issue to this government, that you leave a landmark, that it's the only government that gave land or building to Abalokole, so that we also have a home of our own. Oluvannyuma emikolo gy'okutuuza gitandise nga gikulembeddwa omulamuzi wa kkooti ensukulumo Michael Kibita. Bishop Odongo Moses hereby promise to respect, maintain, and defend the constitutional rights, privileges. Bishop May you totally change their lives and give them the strength to serve and support their mother and their father. In this task ayambaziddwa ekyambalo eky'obulabirizi n'olukiiko lwagenda okulemberera nalwo ne lukuba ebirayiro. Maintain and defend the constitutional rights, privileges and liberties of this region. I will defend the word of God. Odongo mu kwogera kwe yeebazizza buli muntu amubeereddewo okuva lwe yalondebwa era n'ajjukiza Pulezidenti Museveni tractor ze yasuubiza abalimi mu bukiikakkono bw'eggwanga. And I thank the elders in the same way and all the members of this great fellowship who have given me support and encouragement and believed in me, and that has brought me to this far, and I believe that we are going forward to make sure that we serve and fulfill God's purpose. President Museveni mu kwogera kwe abakakasizza nti nga tannafuuka pulezidenti yasooka kuba mulokole ng'aweereza mu Scripture Union. Because me, when I was a Mulokole, I was in the Church of Uganda. It was like a sub-group. Agamba nti mu kusooka yali amanyi nti abalokole abapentekooti be bamu n'ab'ekkanisa ya Uganda wabula engeri gye bali nti si be bamu emmotoka ajja kuzibagulira n'ettaka lye basaba libaweebwe. For the cause of the bishops, now that I know that you seceded from the other group, I will give you cars. There is no problem. Even the issue of land will be sorted out. Akkiriza okubawa tractor Bishop Odongo z'asabidde abalimi okutandika n'enkya. No problem, I've got some tractors, I can share a few with you.
yeebazizza abasumba okwenyigira mu bintu ebikulaakulanya endiga naddala ebyobulimi era n'ayozaayoza Bishop Odongo okutuuka ku buwanguzi. That's the dream. Mulekeraawo okukola olubuto bwokka. Mukole olubuto n'ensawo. Ate mukozese ekibalo. Si kyekirooto kyayendagamu ekyo. Pulezidenti oluvannyuma atonedde omulabirizi Odongo emmotoka n'atongoza ne magazini y'ekkanisa. It is my honor to launch this magazine of the church. Robin Anantale ne Joseph Setimba be bakusakidde eggulire lino. Thank you, Your Excellency. Ate bo aba ministry y'ebyenjigiriza bawanjagidde Parliament ebayambeko okufuna ensimbi obuwumbi 24 ze beetaaga okumaliriza enteekateeka ey'okubonyesa kalikulamu empya mu masomero gonna okwetooloola eggwanga. Babadde Kigo mu nsisinkano n'akakiiko ka Parliament ak'ebyenjigiriza. Leero ababaka ba Paalamenti abatuula akakiiko ak'ebyenjigiriza bakungaanidde Ekigo okwefumiitiriza ku nsonga ez'enjawulo nga bali wamu n'abakungu okuva mu minisitule eno. Wabula ababaka batandise na kwemulugunya olw'abaminisita okubulawo ng'ate be babadde balina okuggulawo olusirika olw'ennaku 3. Abaana abaali basomera ku looni sikiimu baagisalako. Kati tubadde tumanyi nti guno gwe mugisa gwe tugenda okukozesa okusinkana baminisita abakwata ku byenjigiriza batunnyonnyole. Beemulugunyiza ku nsonga ezirina okuteesebwako okuba nti si nkulu bw'ogeraageranya n'ebizibu ebiri mu minisitule eno okuli enkola ya bonna basome olw'ensimbi ezisabibwa abazadde, enteekateeka ey'okuwola abayizi ab'amatendekero aga waggulu n'ebirala. Osanga abaana nti the people with disabilities abatawulira bulungi oba batalaba oluusi baba bamikisinga wamu n'abali aba bulijjo. Naye n'osanga nti naye ensonga naye tetambula bulungi. Kati ne tugamba minisitule erina polisi awo oba polisi eteriiwo. Amasomo twagakubye ekirungi enkya minisita ajja kubeera wano. Mu kwogera eri ababaka, omuwandiisi w'enkalakalira mu minisitule y'ebyenjigiriza Kate Lamaro agamba nti tebalina nsimbi za kubonyesa biwandiiko ebyetaagisa okusomesa kalikulamu empya nga kyetaagisa obuwumbi 24. And the ministry has engaged with the Ministry of Finance for additional resources, and they have responded really to confirm that they will provide this budget. Agamba kalikulamu eya siniya eya wansi baamaliriza okugiteekesa mu nkola nga baasaasaanya obuwumbi 32. Trainings were also conducted by the National Curriculum Development Center to prepare teachers across secondary schools for implementation of the curriculum. Abikudde ekyama nga bwe bataddewo n'ensimbi obuwumbi obusaba mu 93 okutumbula emisomo gy'emikono. We are investing in programs that equip our students with practical skills and knowledge in fostering a competitive age in a rapidly evolving job market. Bino bibeereddewo nga n'ababaka bali ku ludda oluwabula gavumenti baagala erondoola emisango gy'abakenuzi egimalirwa ebweru wa kkooti. Bakulembeddwa minisita w'ebyamawulire mu gavumenti ey'ekisiikirize era omubaka omukyala owa disitulikiti ey'Emityana Joyce Baagala, omubaka wa Kimanya Kabonero Abed Bwanika, owa Lubaga North Abeka Kawalya n'abalala nga babadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwe bayise ku Paalamenti. Lisiti yaabwe bagifulumye bannansi bategeere nti bano be babbi abatumazeeko emirembe. Ku nkola gye tusobola okukola okulwanyisa obuli bw'enguzi kwekakasa nti omulembe ogujja gwo gutendekebwa okuva mu masomero mu primary. Panera baagala gavumenti ekaka abakozi baayo bonna balangirira ebyobugagga byabwe nga bagamba nti si kyabwenkanya okuba nga ku bakozi 3,1200 abakozi 2,651 bokka be balangirira ebyobugagga byabwe. Okunoonyereza lwaki balemereddwa okusoloza ssente bagamba nti abasinze okubba ssente bakozi ba gavumenti nga mwe muli n'ababaka ba Paalamenti. Tubagamba muveeyo. Mwenna mukimanyi bulungi nti n'abasirikale nabo bakozi ba gavumenti era nabo balina okuba nga bafayiringa ebibakwatako oba ebyobugagga byabwe okuviira ddala ku ddaala erya meeja. Alipoota ya kaliisoliiso eyafulumizibwa Sabiiti ewedde yayoleka nti ku buwumbi 38 ekitongole kya kaliisoliiso ze kyalina okusuuza abawuutanyi kyafunako obuwumbi 7 bwokka n'obukadde 9. Fred Kajubi ne Rachel Nakasi be bakusakidde eggulire lino.
Ate bo bassentebe ba kkooti eza division 5 ezikola Kampala balayiziddwa Lord Mayor n'alabula abasala emisango gy'ettaka mu ngeri ey'amankyolo nti amateeka ga kubakolako. Omukolo guno gubadde ku Fairway Hotel wano mu Kampala. Lord Mayor Salongerias Lukwago alabudde bassentebe ba kkooti ez'amagombolola abasala emisango gy'ettaka mu ngeri gy'ayise ey'amankyolo nga kino kiviirako abantu okuttiŋŋana n'abajjukiza nti amateeka ga kubakolako. Omuntu okujja ng'asuubira omuyamba olina ky'omanyi ate nga mulaze ekadawukena ate n'emisango gyabwe bikulu kuba gikwata ku ddembe ly'obuntu gikwata ku kusalawo amazima obwenkanya okusinziira ku mateeka so bakuutidde ne sekuutira yonna kibakakatako okubanga basoma. Kiddiridde emivuyo gy'ettaka egize girabibwa mu bitundu eby'enjawulo ng'obuzu bannannyini ttaka basinga kubusa ku bassentebe ba kkooti z'amagombolola ne bassentebe b'ebyalo okwekobaana n'abagaga. Lord Mayor asinzidde ku mukolo ogw'okulayiza bassentebe ba kkooti za division 5 ezikola Kampala n'abakuutira okulamula ensonga zonna mu bwenkanya omuli n'ez'ettaka kiyambeko okukendeeza endooliito. Asabye gavumenti okulowooza ku ky'okuwa bassentebe ba kkooti zino ensako eyeegasa okubatangira okutwalirizibwa ensimbi. Gagamba bajja kufuna akabufunyi alawunsi tebalina musango ate n'alawunsi ezo ezibagamba bajja kuzijjanga ku ssente ez'engasi abantu emisango gyegisinze zebasasudde oba filing fees mu bufunze bwe obusente bano bwe banajjanga ku bantu abaleese emisango nga fees nga fines bajjanga okujja ssente besasule kyabulabe era twagala kitunamu mu kitongole. Omukolo gw'okubalayiza gukoleddwa omulamuzi Nasozi Rehema Sebowa akulira kkooti eya City Hall nga naye abasabye okwegendereza ensimbi z'ayisiza aba mafiya abaagala okubakozesa okubba ettaka ly'abawejjere. Abalayiziddwa kubaddeko ne yali sipiika wa kanso y'e Nakawa Moses Mubirunga bonna beeyamye okugoberera amateeka nga balamula emisango. Tuyina okukkiriza nti okusomesebwa kwe tuyiseemu ebbanga lyonna n'ebyokulabirako bye tulabye mu bbanga eriyise emabega wonna kituwa obuvumu nti ate ffe tugenda kukola ekyenjawulo. Tulina okulaba nga tutuukiriza obwetaavu obwa justice mu ggwanga lyaffe Uganda. Omukolo gwetabiddwako bammeeya okuli owa Kampala Central Salimu Uhuru n'owa Nakawa Paul Mugambe. Shamshad Nalujja yakusakidde eggulire lino. Abatuuze b'ew'obulenzi basatidde olw'ebintu ebiteeberezebwa okuba bbomu ebyasuuliddwa mu kitundu kyabwe. Bano bayise poliisi bukubirire okujja okubataasa. Poliisi mu disitulikiti y'e Luweero edduse zambu okutegulira ezigambibwa okuba bbomu nga zisuuliddwa ku kisaawe ky'essomero lya Al Aswal Education Center. Kyokka eno esanzeeyo bisosonkole ebyabadde bisuuliddwa omuntu atannategeerekeka. Bisangiddwa nga bikuŋŋaanyiziddwa ku mabbali g'ekisaawe ky'essomero lino ng'endabika byabyo biraga nti byasuuliddwawo obusuulibwa. Ssentebe w'ekitundu kino Nuruddin Kiwanuka agamba nti oluvannyuma lw'okutegeezebwako naye ategeezeza bikikwatako nabo abazze bukubirire okutereeza embeera. Ne bakebera nga bisosonkole nga naye oli alabika oba yabisuulawo oba wascrap tekinategereka. Naye ndowooza byamulemeredde n'ajja n'abisuulawo bwe yabirabye. Omwogezi wa poliisi mu Savannah Region Sam Twinamazima ategeeza nti bwe bafunye amawulire gano nabo basitukiddemu bunnambiro. Ne bategeezaako IO w'ebbombo eyayise batekinisiyani oba abakugu mu ebya bbomu era bazze ne babiceekinga. Ekirungi tebyabaddemu n'ekintu kyonna bibadde bisosonkolo nga bwe mberabye. Asabye abantu okutegeeza nko poliisi buli bwe balaba ekintu kye batategeera okulaba nga bayambibwa. Era bulijjo kye tusomesa abantu nti babeere nga baripootinga buli kimu kye baba balabye ekiteeberezebwa okubaako eky'obulabe. Okunoonyereza ku bye bazudde kugenda mu maaso. Masitula Navuga yakusakidde eggwire lino. Ate bo bassentebe ba NRM mu Kampala basambaze alipoota ya kalisoliso wa gavumenti eyalaze nti ekitongole ekya KCCA kyekikulembedde mu kulya enguzi. Bano babadde ku kitebe kya NRM ekya Ddondo okukuba ttooki mu bituukiddwako mu Kampala.
Bassentebe b'ekibiina kya NRM mu Kampala bakubye ettooki mu bituukiddwako n'ebigenda maaso mu kibuga Kampala kibakulembera. Bano okubadde ssentebe wa NRM mu Lubaga Haji Abdallah Kitata, owa NRM Makindye Luchamzi Hussein wamu n'ow'Ennakawa Nicholas Alinaitwe basisinkanye ku kitebe ky'NRM ekya Ddondo ne baanukula ababaka ba paalamenti abatwala Kampala abaavaayo ku Lwokutaano ne balaga obutali bumativu olw'embeera y'enguudo mu kibuga Kampala n'amazzi okwanjalirira mu nguudo. Ne basaba wabeerewo ekikolebwa. Obulabe bw'enguudo ge mazzi. Kyova olaba nti kyandibadde kirungi buli ekinnya we kijja kizibikirwe. Bagamba akulira emirimu mu kibuga Kampala Doris Saka aliko ebintu bingi nnyo byakoze omuli enguudo n'okuzimba obutale ng'era kinakuwaza bano obutalaba nkulaakulana eno. Era ewange Lubaga ne Kampala yonna okutwaliza wamu otunulya enguudo nga zibali Ntuma Road, Suna Road, Mugema Road, enguudo zonna zitandise okukolebwa. Ffe twali tusembayo okubeera obubi mu biseera by'enkuba nga abantu ne batuggulamu n'olugero nti water is life nga tosula bwayisi. Naye kati naffe tulinga abasula ku nsozi. Ekyamataba g'ekyambogo omukulu owe Kawempe takimanyi naye kyali nti waliwo bridge gye bakola nga bagikola ate nereeta kwa amazzi mangi. Bawakanyiza lipoota ya kalisoliso wa gavumenti yalaze nti KCCA yeekulembedde mu kulya enguzi. Mr. Chiwofa bw'ogamba igigi akwate kyo oba akwate Kisaka wano wakwata from nowhere nova gy'ovudde n'oteeka bitenti mu kisaawe n'otandika okubba abaana ba boda boda ensi yonna ng'eraba. Minisita yalina okubeera answerable eri Kampala then ndalyoka abuuza technical staff omukozi we kubanga iddi mukozi wa minisita wansi. Bagumiza bannakibuga nti ensonga zonna ezikwata ku kibuga za kukolebwako essaawa yonna era ne beeyama okuyambako KCCA okutereeza ebibadde tebitambula bulungi. Twagala tukubire Pulezidenti wa Uganda omulanga ne ba MP mu kifo ky'okulowooza nga okwekalakaasa basale amagezi agatuula n'abakulembeze ne Pulezidenti Museveni bave mu kwekwasa nti boba opposition. William Buyondo yakusakidde eggulire lino. Ate bo aba Rotary ne Rotaract Club ey'ebwebajja baddaabiriza eddwaliro erya Nyamuyanja Health Center 4 erisangibwa mu district ey'Isingiro mu project esaasaanyiziddwako obukadde 200 okuva mu Rotary International. Eddwaliro lya Nyamuyanja Health Center 4 erisangibwa mu district y'Isingiro eriddaabiriziddwa bannarotary ne Rotaract Club ab'ebwebajja lisinga kujjanjaba maama abalitanira nga bagenda okuzaala. Evelyn Baga yavunaanyizibwa ku projekiti ezikolebwa mu Rotary Club y'ebwebajja agamba nti basobodde okuddaabiriza wadi y'abakyala abazaala okuteekamu ebitanda, sikaani, amasannyalaze g'enjuba n'ebirala nga byonna bimazeewo obukadde 200. okuzimba kuba an extension of the maternity block, okutereeza theatre. President wa Rotary Club y'ebwebajja Anne Nyesiga akuutidde abaweereddwa ebintu okubikuuma bulungi bisobole okubagasa. Ategeeza nti bayambiddwako aba Rotary ye Arsfield Regio Basel okuva e Sweden eye Kajjansi Kyotera Entebbe Nkumba n'endala. Bonna abo abantu batuwa ssente ne tusobola okukola ebintu ebingi otaddeko ne zaava ku Rotary Foundation. Dr. Wools Herzog eyaliko District Governor wa Switzerland abayambye mu kutuusa obuyambi buno abasuubiza okwongera okubakwatirako. A hospital or a health center without water is not a health center adequately done. So we have to add this. The project is on its way. Yakulira ebyobulamu Isingiro Dr. Edison Tumusherule akalatidde abasawo obutakema okutwala baweereddwa mu bulwaliro bwabwe. Asiimye bannarotale olw'okubayambanga entakera. We promise you that things that you have given to us will not end up into our clinics. Okusinziira ku mmyuka wa ssente wa disitulikiti eno balina ekizibu ky'amazzi amayonjo ng'asabye bekikwatako okubadduukirira. Abakazi n'abazaala nebenda kuwozya abaana baabo nebenda kuwozya emyenda yaabo nebenda kuwozya ebintu ebyebakozesa mwentu atunga amaizi marungi. Tweyanziza nnyo abasponsa baffe okulaba nga enkyukakyuka eno tugireese ate ng'esobola okuyamba abantu.
Judith Narugwa yakusakidde Green. Omuwendo gw'abantu abafa obulwadde bwa rabies obuva mu bisolo ebiwangaalira mu bantu ng'embwa ne kkapa gweraliikiriza abakwatibwako. Kati Minisita Retired Colonel Bright Ramirama ng'asinziira ku Media Center wano mu Kampala alangiridde okugema ebisolo mu ggwanga lyonna. Abantu abasoba 5,000 be bakwatibwa obulwadde bwa rabies okuva ku bisolo nga kkapa n'embwa mu nsi yonna nga wano mu Uganda basoba 1,000 okusinziira ku Minisitule y'ebyobulimi n'obulunzi. Minisita Retired Colonel Bright Ramirama Kanyontole ng'asinziira ku Media Center wano mu Kampala ategeeza nti gavumenti etandise okulwanyisa obulwadde buno ng'eyita mu kugema abantu. Nti obulwadde buno bwa bulabe tulina okubwekuuma ate gavumenti teyeebase tutaddeyo enkolagana ya Minisitule y'obulamu n'ebitongole ebikwatwako okulaba nti tukolera wamu okulwanyisa obulwadde buno mu nsolo ate ne mu bantu. Asabye abantu naddala bakuumira ebisolo bino mu maka gaabwe obutabikkiriza kutaayaaya, okubiwa emmere emala, okubigema n'okubiraawa, era nti abaana abato be basinga okubeera mu bulabe. Okubalaba nti baziwa emmere emala kiziyize okugenda mu ttale okunoonya emmere eyo gye zifunira abantu beziruma terusi zifunayo n'endala ensolo ne zirwana nazo ne zijijjako obulwadde. Ramirama awadde abantu amagezi abeera balumidde embwa ku ngeri gye basobola okufuna okuyambibwa okw'amangu nga tebannatuuka mu malwaliro okutangira rabies ng'anokoddeyo ne disitulikiti esinga okubeeramu obulwadde buno. Gezaako onaaze ekiwundu weekulumye ne saabuuni n'amazzi agatalimu bulwadde, amazzi amayonjo okumala eddakiika 10 oba 15. Bw'omala ekyo ofune alukolo oba spirit onaaze ekiwundu ekyo. Bw'omala genda mu ddwaliro. Bino ebijjidde nga Uganda egenda kwegatta ku nsi yonna okuza olunaku lw'okulwanyisa rabies nga 28 omwezi guno ng'emikolo gya kubeera Gomba. And in Uganda it will be celebrated in Gomba. Ismail Nsubuga yakusakidde Green. Eddakiika ziri 3 ze zibulayo zikoone essaawa 2 ez'ekiro. Amawulire gaffe agabuutikidde bwe gatyo bwe gatambudde tukyalina malala mangi. Ku ssaawa 2 wali agawono na wali ku Bukedde Farmer Radio Embuutikizi. Ssaawa 3 Urban TV egenda kuleetera amawulire mu lulimi Olungereza ate olwo ku ssaawa 4 wabeeyo agataliiko nfuufu. Nsigadde nze Rose Kigongo Semwanga. Musule bulungi mweraba.